Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewafe Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. FM chitabuli chomziki kuchenda mmukaga katoni singo kubikali akavideo kumachakula nesisimuka umukunja nakachwa na mutu mubalanguzi akakovidi singo kubya akakovidi kebayita bapozi kagenda nti abalala bamukona jalaga bajikona sika covid tekali ka covid bakonani simanyi nja kumukuyitira spice akunye joza wabalala bajikona bajikona joza tusanze kulaba mwami Tamale Mirundi kali yambadde n'onyuma akakofira ka Museveni bakozeyo obulala NRM ani abukola udiru ya jimba ajikwatako kabuli ennaku ssatu era n'abamafia bagitidde bagenze mu banners zino biki bagenze enkofiira eyo yimugibeeko ne t-shirt babikwasa Tamale Mirundi yabimuwa kati oba wali kuwakoze bumeka bungi tukola bungi improve naye anti bo batebamanyi kati eno nti it needs ekintu kyonna tukigamba bulofuzi tukuga nti ekintu bwe kirwawo kigaga tukiyita political inertia kyobulaba mu madiini tubeera ne synods kakati mu bukatoliki eriyo Vatican 1 Vatican 2 nti mutuula every 10 years ne mulivyowinga kati enale mu biseera byayo ebisinga obungi tebatuula to review the performance of the party and where we went wrong kuba tuliko success after success tukita tulijevinate mina okukiriza nti you are suffering from political inertia nti ekintu kyonna ekipya Baganda bakuga nti ekidibanga ekipya kabootongo kuba kabootongo luba okukwata abantu nga bamugema obulwadde bwe budibanga bupya but everything new kakati tunuulira Bobi Wine abo baleeta akakofiira kaabwe akareeta military police nevayo kalemire n'avayo naga nti kala zaffe nembaga nti ogwo omusango gwa kala gwawozebwa mu 69 Obote we yabeera ebibiina by'obufuzi yaweera ne kala zaabyo then kyonoka n'agamba omusajja n'ayita mu kibuga Masaka 69 ng'ayambadde emifulya gya DP. The man was arrested, arraigned before court. Ne bamwakyuzinga okumenya ekiragiro ekyo na okugira ku displaying party colors. Bendi kyonoka omusango n'aguwoza n'agamba omulamuzi, nobody has a monopoly over colors. There were colors before the formation of political parties. Abasiraamu namuga nti abasiraamu babiriivinga nti abali mu jjana bambadde engoye enjeru na za kiragala, but the jana was there before. Namuga nti tiimu ya Nsambya kala zayo za green and white za DP. So omulamuzi 1969 ruled colors don't belong to any political party. Kitegeza tuwali musango yero okolaba waba NRM ne Kereziya ya yero kala yayo ya yero sunshine. So was monopoly. Okumanya ebyo bya madness bya gundi UPC yasanga nga kala ya post office yali white and ng'ebimotoka byayo biriko white and green. Mugende emabega wa Speak Hotel waliwo headquarters kati loza umeme yeriwo neza za Uganda post office mukebere ku signboard zembaawo mujja kulaba kaleza kuyi Obote directed kubanga nalaba nabo baziwera ne babisigala nje endala buno bwe bateekamu amabaluwa bonna bwa green. Naye omusajja yababuuza mu parliament nti are you also going to replace parliamentary benches with the red ones? Zasigala za green. Kakati nembaga no, don't quarrel with the gundi people power. Nti kano ka military kano kani no, tuba tuze mu by'abaana bato enyonyi yange emotoka yange nebekuba nga munyumukola mani twaguza omuzanyo gwatalya na katogo pate afuta pate kati mumuwunze katalina kiko ekiri mu bbaala abaana b'ebbaala
bawita mu bbala ekiri mu bbala kati talina kantu bwotamuwa kawunga talina kalya kwalolinga oversings bbala yiyo edaziwoneba pate after pate munonyi naye UPC ekala yayo ya ready kuva myaka ate ebibiina bwe byatandikibwawo yo abantu bakugamba nti pate yakuyiwa musaayi ya ready nga bakuga nti ekibatu kya UPC yeyeyita clean leadership ti omusajja nakugamba nti amagalo g'omuwabutwa ayanjaza amagalo ng'ag'omuwabutwa nti omusajja naga stop tojja ate n'omujoyininga ekibatu kya UPC bakivumirira ne batuuka ku Democratic Party ekikonde ekyo mukiraba kyajja kukuba kabaka ekikonde kya DP kyefunya ne baga nti muyini enkumbi eziika abantu ate eri enkumbi eridda abolokala ne baga nti bano bawemu kino ekibiina kyabawemu kino kibiina kyabawemu ddala era abasajja b'NRM awo I don't know umuyinza sirebeeta but when the president launched the bus as a party symbol chairman wa committee yali Butime omwana baali bamuyita Mugenyi oba yalagawa Daniel Mugenyi yavanga Sembabule ng'akola mu Mugonde Uganda television yabuuza president ekibuuzo n'amugamba first of all I have to make some observation your excellency about your symbol. First of all the bus is stationary, there is no mausoleum. Is that bus dunia that bus of the sun? Bus dunia kigambo kya Luswahili. President n'alagira adjustment ekifaananyi ky'omusiraamu ali mu bus ya NRM was a new innovation. Bus ogiteeka ku luguudo eri no innovation. Kali akabonero gundi keyateeka yali enti eri mu nsiko Mugenyi eki oyo omusajja Daniel Mugenyi yali Mugenyi I've taken time simulabanga yakibuuza president how it created a crisis nengenda nempandika nembagamba bwemunadda mu symbols temulina gye mujja kugenda political symbol yonna ey'ebyobufuzi evumwa ekintu kyonna ekyebyobufuzi kivumwa president bamutikka olubengo emukono omusajja yamutikka olubengo n'abaana be badduka bali Bulaaya ate muzadde amutikka jjinja olwo nekifuuka olubengo ate muzadde amutikka lubengo teyatema yamala ennaku meka nga tannafa bakitafuse kimwolekedde kati eyatikka muzadde olubengo kyamutabukira nti ate muzadde amutikka jjinja presidenti nakirabamu nti ababuuliza isi mbe ebintu ebyo mbimanyi you stand on your wrong ate yamwambaza ebisanja anti you stand it kakatulaba ebisanja ekisanja kirinamu ekintu kimu longevity nti ekisanja tekikwata muliro ekisanja kyekibeera mulumbe kintu kyakufa kyetusaini nti twasuze mu masanja si mu bamiruko omuganda bwemuganda twasuze mu masanja kitegeeza ki waliwo eyafudde kati ono yakimwambaza yali agamba tekikwata muliro kibeera mu nnyimba ekyobola nti ensisa zonna ziba zimba mu nyumba eziba zaaki za sanja yes esanja obwana bw'enkoko obukulira mu ssanja Katonda n'abukuuma kikwabanga obwana bw'enkoko wa mu ssanja kakati essanja teribeerako gundi majimbi ndoza sanja kigundi kati ate kwota pini y'abeesigye kakati ennyondo yatambulanga nayo nti ndi kwota pini nti nnyondo kati singa kwota pini muntu ye yakireeta baali mugaye nti yakuvumye yabadde akolera beesigye kati bano nembagamba ababaasi ti simbo yonna evumwa Butime yampita nampayo emitwalo 2 I defended that symbol nembaga try to change it and see symbol mwina bwejja like a statement Mirundi takolangako statement naji withdrawing never because when tandika to withdraw the moment you make a concessions nokola concession from one extreme end to the end kyola president weyeza awaba boda taina condition ya manji yabawa yagamba aya bagamba bawandike naye nga owandiika ne sanitizer ayina time yokuwandika ayina time where will you make accountability omuntu wokolera accountability nti genda tuyitire mukunja
n'omubalanguzi genda omutuleetere. So you tick. This man can tell you that since morning sinatikka muntu. That's why for me nti eno phrase gye twayingiramu ya sauli yako to whom it may concern, you must observe nti ono akalino basikai si gavumenti tetukola bintu bino lwa Museveni. Kyoleza nabaga nti ebiragiro bya Museveni sibiyita biragiro. Ebiragiro bya Museveni yuka Museveni's anti-COVID-19 drug. Si biragiro, ebiragiro force you help another. A force ebiragiro kitegeeza ono abikuka katiseeko. No, ebiragiro bya Museveni is a drug which you must observe for your own good. Sauli yako gulinyo wa boda atanaba. Eno wa boda naye atwale atayina masiki kamukwata olw'ennusu ebitaano. So to me that's not a big issue. Kakati mbagamba nti olwokuba tebayinaayo review etuula papasire ku kibiina kyabwe okulowooza kwonna bakulekera president tekatekata kakofiiro kalaba nti zembukola in different phrases namanya tebayina sente tebagula nembakulirayo obwo temulwanyisa bano nammwe mwambale. Abasiraamu bayina akalaadi kaabwe, abakatoliki bayina sapuli. When you look at the same kisoboka okuba nti simanyi kalaadi kano kyekategeeza naye sapuli okumanya nti ebikolwa biriko empeka emmeka. Akalaadi kana kunkalaba bakakola bweba nako neoba osoma sapuli mirembe mali ejjudde era nawe okakola nga abasiraamu. But I can do it without a rosary. But a human being forgets. Oyinza okugamba nti emirundi 10 nosanga ngate okoze 8. But here and you move with it kubanga sapule temenya ebintu bya Katonda byonna tewali kimenya. Tibwendigenda mu ggulu balimbuuza kiki ekyakumenya ku nsi eddiini kyekuganya okukola which you miss if you don't have eggulu nga teririiyo kiki eddiini eganye okukola nti oyambadde suuti naye gundi kati owulira ozitowa tikiriiyo okujjako nga si bibyo biri excess. So therefore kakati bano ab'NRM bawakula entalo nyingi ennyo. Why? Okulowooza bakulekera omuntu omu. Kati ate we tutuuse the NRM is suffering from political inertia. Yeetaaga okuuta to match with the other people. Nti bo bano kati ba Bobi Wine baani bo bakyali bapya bo beetaaga nnoga yokka innovations. Nti innovations if the thinking ate netujja tubeera ne mafia factor. The mafia has reached the maturity level of turning itself into akazu. Batya abantu okubatta bamanages to control their identity to conceal their identity. Kakati batya ebikolwa byabwe bibi nnyo babbye ku bantu. Kakati ekitegeeza nti mafia kati survival yaayo zembaga bino byonna byemulaba. There is a fierce battle between Museveni and the mafia. Museveni as a retiring president tasobola kulekawo mafia ejja kulonda president anamukuba mu kkomera. Mafia tasobola kukwata power. Abantu bajja kweyiwa mu luguudo kuba kati yo mafia egamba nti mu kifo ekyokunaaba kanneekube perfume. naye nga sinabye kakati obukofiira buno obulaba nti era bakuga nti kalungi mpaayo 10 because they believe nti zino sente president yazikuwa ebyabwe tebamanyirangako kyaggula. Nabaga nti look teriyo political party mu nsi except NRM which organizes a public rally with tent. The role of a rally omukaso gwa rally ki to come together ndi mulabe kusanyukamu. Let me tell you genda kulala okubeera rally oyogere mu okulale odeyeko obuuza omwana wo tikulale boogeddeko ki tabijjukira ebyogeddwa ku ledi abijjukira. Rally is not for campaigns. Omuntu byawulira kulala enduulu biki si byasalirako. Scientific election it puts a lot of burden on those abayimiriddewo kuba ku radio tojja kwogera bya busiru. Radio abagezi monna bakuwulira. Rally you are talking to your own people. Nti faza omuzikiti omusajja asoma kutube nakasero kana afford okukugamba nti yesi mwana wa Katonda eggulu n'ensi byagala okweyuzaamu egundi muzaza Katonda naye mubajja asobola byogera mu Inter-Religious Council. Mubajja byogera mu Inter-Religious Council kubanga ebyo audience yabyo eriki
the moment you talk, the message you have in a mosque is not the gondi yoja ku radio bayizo kulumbira government ndi bakulumbireko kakati a public rally ugisanga wa okuli tenti ezo nazo likazibba yazitendalinga okuli obutebe kubatula Bobi Wine meeting ya Museveni rally mu ya bilioni 10 zikwase Bobi Wine bamukisha muntu bakiriza besije akola mu 10 aga nti tukubera ko tenti etya abazo kuli enkuba ne bwetunya tebavaawo nenti NRM aliko tenti ate ya tenti zawambibwa yabananyinizo mu yeggulu mu yawa nikubera ko ne basira nalwese twala kirolo 15. How can you pay somebody to go to attend the public rally? Pate cheyiza lechikola ne banywa soda n'amazzi okijjawo. These are things dulibi badde bikolebwanga temina competitor. Omukazi kasitadda mu ddogo nalowooza nti mujja wajja kuloga muloge ofudde naawe mukubye bukodyo naye buli olowooza bw'oba omu kibaleetera ekizibu nti if you are the only when you are enjoying monopoly pure monopoly NRM has been enjoying pure monopoly today abagivuddemu n'abaki bagistudinze nti suffering from political inertia nti president oba aba intelligence bayisonga bakola bali bamubulidde dda nze manyi Museveni ajja kyekolera ogamba otya nti kati mukula atusogula akaluka akadelegate katuse million emu leading buyers mukula namuganza nekiwanda where did this money come? Hey, why do you buy delegates to come on the sake of ekifo kya NRM kyonna NRM job zokujjako ababalisi baba ku seko babuki babagamba bababweyo ndoza bawo bukadde 10 bameka naye what is it what do you want ekikutambuza n'oteekamu n'ennyonyi what do you want why is it that NRM does not issue guidelines no ajega abantu simanyani Idi Amini professors bano manyi ba professor bagezi bebagenda tuyina bituyite economic wo professors aba bajja ku mulembe gwa Amini why don't you issue guidelines ti ekifo kino okutula ku seke would require a person who represent the party omusajja ateka obagenda kwogereza do you take anybody nze ne mu family yafu nembala bantu bagenze kwogereza gindi bagenze it does not pain me why I'm controversial bayinza okuba mu mukazi because of me nzamwe controversial man Mutana Mirundi n'abaana bange bangamba abawala dadi gwotuleetera ekizibu ogamba oti omusajja agenda okumpasa nti amala kukola bigezo yes mugenda nga nze simulabye naye nje wanga masisitiriza tukyali ne mwami Tamale Mirundi mutabani waayo yo nti baali baddewo guidelines nti ku seke mwene embeera eya graft embeera eya credibility embeera eya clean leadership atula ku seke yani yes never you cannot just throw it to the population in absence of guidelines sent becomes the guideline. How do you know ababa wa sent baba wazaji who pays the piper controls the tune ne Museveni taba gundi omwana we mumulaba gonde Uhuru Kenyatta is a young man naye bo bana batuyibira mu baana bato stupidity buli muntu yenna lwabula ensonga endala buli mwana mutogenda mu bite contest mugamba bana bagamba being young what else do you have apart from being young what else do you have what else do you have brains alichitulage Boboli no bwongo okube ku meza abantu babulabe jona alino obwongo nayo patent sekumi nganji ya kino na kino ekintu kyero wandise ko ne damage olidina kuwandika ati kumuli does it demonstrate magezi let us examine docket ministries zaba abeita abato how they have performed compared to the already ones tubakozesa ebibuzo nga bwe nkozesa abaje wange okuwasa abako because I'm controversial people avoid me ngabo yabine byagundi bino bya tribalism bya mubaddeko on the very weekend you mwakolera changes mu majo which I think are normal
babaleta simanyi mwogezi w'amagye waki president yagamba nti omwana bw'aba ayimira mugatengenena naye sijja kutengenena ate oyo yayisiraikire kuba atutte mu kwogerera amagye isiraikire to be the worst kuba first of all ajidde mu shadow gye mugamba nti window shopping nti n'abaganda mwebali anything kyonkuza ti olw'abakatoliki oba olw'abaganda sigendayo I want capability anti kasi ajidde mu kiwende ekyo whoever has come mu kiwende ekyo tasobola kukola kubaga nti oyo ye bamuleeta okupulayinga loole eyo naye mwe mwabadde mu bulimi bya tribalism byammwe nze n'abaganda bange ngoma ziga nti Mirundi yabazaala ngoma no baganda balina abako bampa ente kati mukoddomi we nkaginya ente yazaala eyange ne banga nti abalunzi b'ente omuddiza munne nemuyita ti ente eno njikuwa ngikomezaawo ekakati ogitigise mu motoka ogitwale kanjikuweemu sente esigale wano onooguleeyo I didn't know that I was offending him tetalina busobozi butwala nte gy'omuwadde ente erina okgenda but what did he do ente nga agitutta ate yaweereza loole yatutteiye ate kwagiddeko 3 ng'ate azikuwadde nti ente gyenzije wano ewa mukoddomi wange Mirundi ate erina nakubeera mu faamu abantu bagirabe kakati you practice your tribalism omuntu ajja kugaa nti lino n'erinnya Ssentongo era Ssentongo bameka abageetuumye because the moment you make a concessions to the enemy makes more demands ebyo si gwe gusoose twagenda mu kalulu ka 96 eyali minisita wa information omugenzi omusiki Nsaadu Basoga n'afulumya lisiti y'abaganda abali mu revenue authority ate nze sibidda namu ebyo if somebody says that the Baganda have dominated Islam bamasheeka bonna Baganda fe tukutwala mu biraali Islamic college netukubuuza bali ku lutuse munaava basheeke mu biraali olina mu baani if you say that Baganda dominating the Catholic Church we take you to the seminaries gyolina mu bameka the army recruits people freely tugende mu training college ez'amagye tukebere ba trainees bali bameka kubanga kati ekyo ekyokuga nti abaganda mwebali yes president abakubye tigwe badooga nti sina baana balenzi Mirundi ani ali kusikira you saying sina baana balenzi kambakuleete noleeta kubanga to be promoted kitegeeza majje walimu tabazje bweru byekwaso kitegeeza yalimu mu majje mu mwemine do you think is that what they want nti that alone will take away why don't I be blunt nenkubulira ekituufu all revolutionary organizations must be dominated by a particular group ti Bobi Wine by nature bakyabasinza omugendako bavubuka yabasangawa mu bidongo byabwe omusota gufaanana we baguzaalira fe abaganda bwe tugamba I don't know whether scientifically it is true nti omukazi isiraikire okufuna abasajja abayaaye nga buli gwagoba abamuyaaye kuba catchment area yeyeeyo gyabeera you cannot pick a woman ng'omujja mu kifo kyotabeeramu you cannot pick a man ng'omujja mu kifo kyotabeeramu kibula oyo gundi ani ono gwe babadde bayodde yaga nti kangende mpase mu kyalo nga balimu negundi balimu naye anti bali basatu wamu sigundi yagenda nano n'omukazi mu kyalo abavubuka bakunya $. Kangende mpase mu kyalo abayaye bakunya $. Yamujja mu kyalo naye kyenewunya kati waliwo bayimba eyava mu kyalo omubisi nga waliwo n'omukazi naye wali atudde n'omwana we kakati oyakkiriza atya ye bamuyimbe kati ye bamuyimbako nti ye w'omukyalo ye mubisi I don't understand this thing kakati kyembabuulira ti Bobi Wine is likely to get people tewali abasindiseeyo
kubanga bagendamu yabasanga dda mu bidongo bye nti fe abalina amaka ga movement abaana baffe bonna balirayikira okusoma waayi omukazi atuuza abaana be n'abagamba nti banno basomye gwonositulanga emiwumbo gy'emmere mulumbe bwogenda okubeera kaasa ewaka omukazi n'amupampingamu women do it nti ono omusajja azaala bano ba Williams yabatwalanga ku gundi ku tenisi gundi nga bato nakibateekamu lwampaka temulawo muzannyo ogwo guli mu sente somebody I will be disappointed if Muhoozi is not a soldier. Muzeeyi omugenzi yali mwamaje ate nga Muhoozi ate 70th brigade abafrika mu second world war bali mu 70th brigade omuseveni what does it mean? Kakati kitegeeza ne bw'osoma mu America history y'aba generals they come from certain families nti omwana kyakula alaba bw'alaba emundu admire's eggaali bw'alaba w'ebitabo admire's bitabo bw'alaba waaki kyobola you can produce nti abo badokita family y'abadokita family y'abafaaza ne bagattako n'ebintu ebirala kakati nti tondeeta tribalism is not tribalism is not being a youth you have been given important posts ez'abavubuka mukoze eki Sergeant Do yajja wa myaka 28 eggwanga yalikolera ki Captain Valentino Stresa yajja wa myaka emeka eggwanga yalikolera ki let us look the so called useful people ono lwaki ono wo mu South Africa bamuyitaani Malema Julius Malema bamuwa ba South Africa bya kito byayogera bya kito Kiru the Boer is it a rainbow country gye beetaaga South Africa a rainbow country tuvola bawone mu opposition omusajja abasinga amagezi nga Bible bwega nti ejjinja libaalekawo mugisa muntu politics wa mugisa muntu yajja okuwangula especially when the president is retiring fire brand abavuma tajja bakwasaako they can turn the country into Somalia. I'm telling you abavuma nti olukwata obuyinza amotoka tuzitegera katonga gwe ngani akuwa oyinza kujja mu nyumba n'ogamba omukazi ndi bukazi gwo bw'oggulawo nkuse lukube ajja lugu oyina kubeera naffe abagambo oyina maama abatemu bayinza okunsanga ebweru nawe entambula ya covid ogimanya abako defense bansi naye si mu bino lukulewo ndabe enjiyingira lukubolabe you must be very humble and persuasive for a leader who is in charge. Mujja balaba nga tubayisa ekyengerawo emisinde nze bano kyembagambira bano nembaga nti mujja kudduka the reason is simple mwe mubbi ekimala omumala okubba ssente turn yourself into capitalist the time of blanda mubbi buli kimu abaali tebalina kantu mulina kakati ekyokubiri mutunulire ababbi bano ababbi bwe baba balina ekyalo kye babbiyeko tebaddayo nkeera bategera nti the village is on alert nemuba mwabakanzeemu bayisaawo okebbanga nti abasawo abaganda bakola ku Christmas nabo basaba ani akuleetera enkoko nga njagala yakulya amasabo tegakola ku Christmas somebody's attention eriruddawa ani akola ku yidi nabana abasiramu bakugamba tiziswaitani zonna mu kisiibo zibeerawa kunjegere ate nazita nazikomyawo ayo nze eyo nja kuwoza ti munnange ebiseera tuzitabaawo naawe ekirabo tuziba kunjegere nseeterera bwozita nozikomyawo lwaki ozita yasumuludde embuzi zo ne zirya amalagala g'abantu nga faamu bwe banzigale tezirya katunenyani bakitegeera nti awutovu gundi teri agenda wa musawo muganda ku Christmas tekiriyo all of the attention ebeera muki ku Christmas kakati elections mu nsi yonna tuziyita the silly period when powerful people come down on their knees nti Bush mujjukira ekifaananyi nga agaya kasooli omubisi yes Bush yagaya kasooli omubisi kunoonya kalulu kabaki ne toyita kugamba mu Kampala nti gwaba boda abakulemedda taxi ezakulemedda you start antagonizing people naye ngaomukyala aleeta baasi eyazigula gyeziri eyo yendi yazikozesa zirina okujja
ndi katulete Katumba Wamala naye nja mukuba ne Katumba Wamala nja mukuba the issue si Katumba Wamala issue police ya mwinfu tugende wa president mubulire nti ekibankubya bano batabangula kalulu